Buli lukya gavumenti yakunoona ebitongole ebivunaanyizibwa ku byobulambuzi wano mu Uganda batula ofuufufu okusala entotto ku butya ebyobulambuzi gye biyinza okusitulibwamu ng'okwongera ku muwendo gw'ebisolo ebinyonyi n'ebyokuttale byonna okussaawo omutindo gw'ebifo ebisulwamu abalambuzi okutumbula emmere ennansi n'ebirala nga kino kyongedde ettaffaali ddene ku balambuzi ab'eyuna Uganda. Wano ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulambuzi mu ggwanga we kyaviirayo n'enkola y'okusomesa bannannyini bifo ebisulwamu nga wooteri Montero n'ebirala ku biki ebisaanidde okukolebwa okusitula omutindo gw'ebifo byabwe okutuukagana n'ogwo ogwetaagibwa ekitongole kino. The tourism police officers were trained to go out and sensitize the facilities, the tour operators. Out of an estimated 4,000 plus facilities in the accommodation, less than 200 currently licensed by UTB. Countrywide? Yeah, countrywide. Oluvannyuma lw'okusomesa kuno ab'ekitongole ki UTB basinkanye n'abakwasa amateeka nga bakulembeddwamu poliisi ko n'eyo ey'ebyobulambuzi okuwa enteekateeka egenda okugobererwa mu kaweefube w'okufeffetta ebifo ebikyalemereddwa okufuna layisinsi z'ekitongole kino era omulimu guno gwa kutandika nga 18 omwezi ogugya. What we are going for is very important and yet very tricky. For us who are in uniform, we know that enforcement is not liked. People always want to do things in their own way. Ebbanga lya mwaka mulamba batukiriza nti buno obudde kati mu kutalaga Uganda yonna nga tumaze okusomesa Abannayuganda bonna ku ki ekyetaagisa okukolebwa ki kyetaagisa teeka mu nkola. Samora Semakula avunaanyizibwa ku mutindo mu kitongole ki UTB alina okulambika kwakoze eri bannannyini bifo bino. Ebisinga obukulu nti KCCA oba Municipal Council oba Town Council erina okuba nga yakuwa certificate of suitability kibata occupational permit. Ekyokubiri olina okuba nga wonna w'osangibwa olina signage entuufu, olina okuba nga obuyonjo nga butuukiridde mu kifo kino eno, olina okuba nga bastaff bonna batendeke. Registration fee is 200,000. It's a one-off, you do it once. And then annually you do 100,000 per license. Bano kyokka baliko entanda gye basibiridde bannannyini bifo bino. Kati kaseera ke kaneeno okujja mu bifo byammwe naye tukubiriza nti temutulinda tekujja mu bifo byammwe kubanga tetwagala kubaggala. Nikye twagala okulaba nga mutuukiriza ebyo ebisaanyizo ebiba bibasabibbwa oba biki ebyo ebiba biteeketeekebwa. We enforce the law. The law is there, very, very clear. Non-segregate, not targeting anyone at all. It just says as long as you are operating a tour reserve facility, you must get licensed. Ekitongole ki poliisi nakyo kyogedde ku nsonga y'ebikwekweto ebigenda okukolebwa. You play the major role, so we shall work with you and ensure that we streamline the hospitality sector. Edwin Kanyesigye yakusakidde eggulire lino ku Lagugudde TV agaguddewo.